Hallelujah, hallelujah. Njagala kulamusaako nnyo mukwano gwange ampuliriza mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Akuumye atya? Nzikiriza nti akuumye bulungi. Akubuuzaako mukwano gwo, muganda wo, muweereza wa Mukama, muddu wa Kristo, omuweereza wo Nicholas. Kanze ali emabega w'emizindalo gino ejja Just Gospel Media YouTube channel Uganda. Tulina ensonga zaffe zetuze okwogerako olunaku olwaleero. Mpozi njagala kubaako kyentegeeza gwe ng'oli mugoberezi wa Kristo walokoka. Waliwo ebitambula ku social medias. Kama yeebazibwe. Waliwo ebiyita ku social medias ku baweereza abamu. Wali ku UCC ngenda kusaba beera mugezi, toyogera by'otamanyi. Leka ba bloga abanoonya ssente bwe boogera ne banoonya abaana ba bishop ne babajjako zi interview, mwe muli ne baganda baffe abali abalokole, buli omu ayogera kyayagala. Ngenda kusaba ggwe sirika. Akadde kano sirika. Teweefuula amanyi nnyo, teweefuula ategeera buli kimu. Sirika. Komenti yo gisigaze. Sirika. Ekulabula Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Sirika. Abavunaanyizibwa ku nsonga ezo bagenda zikwata. Ensonga ezitali mu line kyo kankireke ekyo. Njagala kwebaza mukwano gwange ali eyo ayekumidde ku Just Gospel Media Uganda ne baganda baffe abali wali eri ku Just Gospel Fellowship Center. Twebaza Katonda nti atutwala ku ddala eriddako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli awo ku WhatsApp channel yaffe otukyali tukkiriza Mukama okukola ebikulu n'ebyamaanyi. Platform yaffe eyo Mukama atukoledde ebyekisa, otukuŋŋaanira n'abali okumpi n'ewala. Twagala okwebaza Katonda olw'amagezi g'atuwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mikono gyaffe mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo, abali mu Saudi Arabia, njagala mukimanye mmwe muli ba nkizo kubanga mwajjula omwoyo. Waliwo baganda baffe abali mu mawanga ag'America, Jordan, Uganda. Twebaza Katonda kubanga mukulu. Ebungereza twebaza Katonda. Mami waffe Favor, Mukama akuwa omukisa. Waliyo bangi South Africa, Johnson, twebaza Katonda. Bannange muli bangi. Ba administrators mwebale nnyo omulimu gwe mukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Tetugenda kulwawo, genda straight ku kituleese olw'ensonga y'obudde. Dangers eziri mu Gospel Music Awards. Eno ye video gyengenda okusomesa erabika nga y'emu kuzisembayo okwogera ku nsonga zino. Abakulu tetukyabalinako nnyo question, naye abato abajja abo katubataase. Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo ekifaananyi kyolaba ku screen yo, kuliko TuneCore pricing. Now
Tuniko weno, it's a project. Njite project, organization njite chi. Eno ye channel ekunganya sente okugula ye channel egula enyimba za gospel. Kasito fulumya oluyimba bano nga balugula nga baluteekako ekiyitibwa copyright. Abayimbi ba gospel bangi batunze ennyimba mu Tunikowa. Tunikowa ne bawa ssente. Kati ng'ennyimba zaabwe tezirina copyright, azini nga gwaluplayinga bw'oludownloadinga tosobola kulwaploadinga ku channel ndala kubanga luba lukola ssente. Baba balugula, bano be balugula. Tunikowa eguze ennyimba z'abayimbi ba gospel mpitirivu. Balokole si balokole we wali ekibuuzo, naye nga kye bakoze buli mwana alwana okukola tune ehitinge baluguze Tunikowa. Abo now waliwo baganda baffe bano Tunikowa tubamaliriza beba bakiikiridde okugula ennyimba za gospel, baziteekako price ne bazigula. Bwe balugula nga gova ku market ng'okola olulala nga balugula online business, online trading. So kati obuweereza bwe bwatuuka obw'ennyimba za Bayibuli buliko omuwendo kubanga babategeeza mu studio mutwalayo ssente, mukola video muzikozesa ssente, audio ssente, n'olwekyo nammwe mulina okufunamu. N'olwekyo agenda kola oluyimba amala lutunde bamuwe ssente oba bukadde bubiri oba kakadde kamu. Kati ng'ono alugula Tunikowa ng'alutambuza ku media platforms ze, iTunes, Apple, Amazon, yonna ng'atunda. Sales ezivaamu ziba mu nsawo ye. Business, gospel music, worship music, praising songs, awo wonna we bazitwalira bo ne bafuna. Waliwo abayimbi be nabadde sisuubira nga nabo baatunda ennyimba zaabwe mu Tunikowa, nabo mwebali batunda nagenza okwetekereza kola research nga nga nabo baatundayo ennyimba zaabwe. Kale mwe tubamaze banga kakyama mamera tekasobola kugololwa bassebo ne bannyabo. Kati waliwo bano abato abajja abo katubataase. Waliwo baganda baffe abayitibwa aba Royal Gospel Music Awards. Abo be mulaba abakulu abatudde be bakola omulimu ogw'okuwa awards abayimbi ba gospel, worship, bonna batwalira wamu. Tebawula gospel music, tebawula worship, tebalina kye baawula. Abula bo bawula ebintu bino wammanga: dance hall, best song of the year, best performer, biba ratingamu, balinamu best worshipper,
nyingi nnyo categories ze bakola. Omukulu omu gwe bayita Wilson Bugembe bamuwa lifetime achievement of the year, bamuwa prize eyo, bamuwa award. Omukyala ayitibwa Lena Price ne bamuwa female artist of the year. Nkyali mukugamba ebigambo bino bibiri kale nzija. I'm coming. Ebibuuzo bye tugenda okubuuza abasajja no bajja bituddamu, bajja tubulira baba balokoka oba tebalokoka. Ezimu ku awards ze baagaba mu 2021 Royal Gospel Music Awards bali wali eri ku UCF Dome mu Kampala ng'ennaku z'omwezi 12 December 2021. Bawa musajja wange Omuleevi accolade for artist of the year. Kitiibwa ekyo kiwulira. Male artist of the year, song of the year, collaboration of the year. Ne babikwata byonna ne babimukwasa. Oya yayimba Chikibombe. Nene Chikibombe nga tamanyi kyategeeza. Ngenda kulaga dangers eziri mu gospel awards. Kati bo kye bakola bakwata kye bakola abantu bano simanyi oba balokole. Royal Gospel Music Awards ne mu categorize nga buli kimu. For example, omukyala ayitibwa Lena Price ayayimba oluyimba Abimalanga. Is it a gospel song or not a gospel song? Chikibombe, is it a gospel song or not a gospel song? Chikibombe kitegeeza ki? Nayayimba Abimalanga ne mumuwa artist, female artist of the year. Oluyimba lwa gospel oba si lwa gospel? Kati ebintu ne mubikyankalanya byonna. What is gospel? Enjiri kyeki? Enjiri. Bino ebigambo si byogeza bukyayi. Naye waliwo ekintu ekitali kituufu ate nga kiri mu kulya. Waliwo omuyimbi mukwano gwaffe omulungi, sigenda mu mentioninga linnya lye kubanga wenjogerera omutima gwe guyiise, awulira ebiwundu ku mutima. Yakoze post ng'akaaba amaziga. Leero lwakitegeera nti ekintu kyamulya dda. Naye mwe abasinga mukimanyi naye mukyagenda maaso n'okuyoola bi award. Bikubye abaana. Awards ezo zaakuba mukwano gwaffe omu. Uyo mwena mumumanyi oyo Kirk Franklin. Zimukubye. Nchiddamu zimukubye in that nti last year yali complaininga ku company emu etegeka awards ngegamba mutuletedde okusosola n'okwewalana. Oyo omukulu oyo zonna baziyodde naye zibaletedde okwawukana kubanga babaleetamu last time babaleetamu Snoop Dogg n'ayimba kubanga yakolayo oluyimba lwa gospel.
sidna lwa gospel kiyimba buyimba kya rap n'amala n'asuulayo oyo alina ebiwundu kati Royal Gospel Music Awards Mr. Wesley yavayo n'akola statement n'agamba nti many gospel ministers have remained consistent even without returns. Mumumanyi Mr. Wesley, Royal Gospel Music Awards. Many gospel ministers have remained consistent. Muchichichi kyotegeeza. Then, bakwata oluyimba olwa muganda waffe lwengenda okuwa ne bamugamba nti you are the best worshipper, best worship song of the year. Nenge ekibuuzo, is it true nti oluyimba olwo it's gospel? Sorry, it's a worship song. Muganda wange yali Brian gwe bawa best live gospel artist minister bwe mbaserabidde nene Brian Lubega bamuwa award best live something, best live performance some kigwa wekityo ninga bamuwanga best live performer gospel artist. Kati Twina Herbert ne bamuwa best worship song of the year. Twina olimba nga luyitibwa Mwoyo Tonta. Is it true nti oluyimba oluyitibwa Mwoyo Tonta, is it a gospel song? Is it a worship song? Is it a worship song? Bantu mwe muli mu kugenderera okusuula abantu bano okubakuba. Tugenda kukiraba bibirikale but intentionally eri mabega w'ebintu bino bi awards bino muli mu kutta baana. Nandisabye buli muntu alina award gizeeyo kubanga kyeweetisse tokimanyi. Zizo nga bw'oziraba 1 2 3 4 5 6 zeeyongerayo eri. Katumala ogenda mu byawandiikibwa tukomewo ku luyimba lwe bawa Herbert Twina nti worship song. In fact, Twina is not a worshipper. Enyimba ze zirojja nnaku gyayiseemu gyonzije Mukama, gyonzije alojja nnaku, si worship oyo. Lwakuba zigenda mpola zinakuwaza kati gwa atamanyi byawandiikibwa kunnyonnyola worship kyeki ne mumuyita worship. Bakolinse ekisooka 4:6 tetubyogeza busungu, tetubyogeza busungu naye tubyogera kubanga ge mazima. Bakolinse ekisooka ate tubyogeza bukyayi naye tubyogera mutegeeri. Omulabe wammwe yaani abalya ekigudde mu bayimbi ba Mukama
mugenda kukitegeera olwaleero. Bakolisa ekisooka 4-6 olw'obudde bwe tuba tutandikira. Naye ebyo abooluganda wano Pawulo awandiikira ab'Ekolinso tujja Bakolinso ekisooka 4-6. Naye abooluganda mbigeredde ku nze ne Apolo ku lwammwe alina ebintu bye yali abanyonyola waggulu. Naye ebyo abooluganda mbigeredde ku nze ne Apolo ku lwammwe mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa. Obutasukkanga ku byawandiikibwa kitegeeza temusukka kola bintu bitaawandiikibwa, temusukka bikola. Amala yagamba atya, omuntu yenna alemenga okwegulumiza olw'omu okusinga omulala. Okategedde oba? Omuntu yenna alemenga okwegulumiza olw'omu okusinga omulala. Endaka kunyonyola tebali mu kukola. Bategeka zi Gospel Awards ne banominatinga nti ono ye worshiper of the year, asinze banne okuwashipinga. Akakapima mu kajjawo ako. Lwaki omuntu ono mumugeraageranya okumugulumiza okusinga omulala? Bakolinso ekisooka 4-6. Omuntu yenna alemenga okwegulumiza olw'omu okusinga omulala. Teweegulumiza olw'omuntu omulala okusinga omulala. Buli wowanika award eyo nti nze nsinze best worship of the year, olina gw'olaga nti gwe tokoze, nze nkusinze. Bakolinso ekisooka 4-7. Kubanga akwawula yaani? Mwe baani abaawula nti ono yasinze mu kuyimba gospel, ono yasinze? Bayibuli esomesa twaweebwa ebirabo bassebo ne bannyabo. Omwoyo omu yenna alagula, abuulira, ayimba, asumba. Buli muntu akola ekintu mu buweereza yaweebwa ekirabo. Akola ekintu ekyo kubanga alina ekirabo. Naye Bayibuli etusomesa omwoyo ali omu yagaba byonna mu bonna. Omwoyo ogwo kakati njagala kubuuza, kale kambuuze nga atategeera, minzaani kimwe gye mukozesa okupima omwoyo ono ne mutandika omusazaamu omugabanyaamu nti ono yasinze okuyimba ennyimba ennyingi, ono yasinze worship, ono ye lifetime achievement, eyo mwajiwa Wilson Bugembe. Ono yasinze mu kino, ono ye best gundi mu gospel music, mu live music, praise and worship. Basebo mbadde nteesa ne mu babuulizi b'enjiri abasumba, naye mubaye za award mubagambe nti Pastor Tom, Pastor Gundi ne gundi yabakira yabuulidde enjiri okusinga mmwe, nabo mubaweza award. Kubanga bano bayimba njiri, bano babuulira mbuulire. Enjawulo malobozi.
kiki ekiri mu gospel awards zino ze mugaba? Bakolinso ekisooka Pawulo awandiikira abana ab'Ekolinso nga batandise okugyamu ebintu bino eby'okwegeraageranya. Bakolinso ekisooka 4:6 somo olw'omusanvu. Kubanga akwawula y'ani era olina ki ky'otaaweebwa? Naye okuweebwa obanga waweebwa kiki ekikwenyumirizisa ng'ataaweebwa? Kubanga ani akwawula y'ani? Tusome Oluzungu. Nina Amplified. 1 Corinthians 4:6. 4:6. I'm reading from Amplified. 1 Corinthians 4:6. Now I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, believers, so that you may learn from us not to go beyond what is written, so that none of you will become arrogant and boast in favor of one another against the other. The question comes, rising an award, it's a boast. You are given an award in the favor of the other. You are a favorite. The other isn't. So you are given an award on the measure that you have become supreme to the other. Because you have the best hit song, the best worship, female artist of the year, gospel music. Paulo asomesa agamba nti none of you will become arrogant and boast in favor of one another, either in ministry or in teaching, against the other. Olw'omusanvu, for who regards you as superior, or what sets you apart as special? Who? Ani oyo akupima era ani oyo akuligadinga nti you are special than the other? Enjiri eno mutandika ddi okugiteeka ku minzaani nti ono yasinze okuyimba, ono yasinze mu banne kino, nono yasinze mu kino, nono yasinze mu kino. Fina Habati gwasinze worship song of the year, okoze omulimu. Mwoyo tonta. Ani yabagamba nti mwoyo tonta is a worship song? Olwo oluyimba lugwamu interceding. It is an interceding song. Isaya 6:1. Okunyiga emitima egimenyese. Olwo oluyimba lugwa mu mitima gimenyese. It's not a worship song. Teruli mu kigambo kigulumiza Mukama. Mutandikirawo okupima akapima kaliwaako, akapima omwoyo. Kubanga Bible betusomesa nti omwoyo ali omu. Omwoyo ali omu bw'ati atukoza mu byonna, awa bonna mu byonna. Omwoyo ali ogwo. Ekibuuzo, mwe mutandikirawo mutemaatemamu nti ono yasinze,
oli si yasinze. Who regards you as a superior? Kino ekibuuzo Pawulo abuuza. Bakolinse ekisooka 4:6 somo olw'omusanvu Amplified ne bonna asoma King James bye bimu ne wano bye nsoma. I want to challenge you biblically. Measure yo mujijja weeyo emeasuring ennyimba za Mukama. Kale mujirina mutuleetereyo ne zi nominations z'abasumba kubanga mu radio zimugenzeeyo best program. Kitegeeza endala zikwebera bukwebezi olwo zikole zitya bagende mu kusaba n'okusiiba nabo bafune award omwaka ogujja muleetera abantu amalala bagenda kutandika kulwana. Ayimirire ng'ali arrogant kubanga yemanyi yalina award. What do you have that you did not receive? Kiki ky'olina ekyo? Kiki ky'onoonya ky'otaafuna? Kiki ekyo ky'onoonya ky'otaafuna? Bakolinse essula esooka olunyiriri lwa 9:25. We received an imperishable crown, an incorruptible. Omuddusi w'emisinde alwanirira engule ewotoka, the corruptible. Naye ffe abalokoka, we received the unincorruptible. Kati mwe kye mukola ate muzze eri corruptible gye muwa abaana nabo ne bawanika bati kubanga badduse emisinde. Bayibuli esomesa nti omuddusi w'emisinde alwanirira engule ewotoka. Kati ne bano bafuuse ba misinde race. Nze nsinza okuyimba leero batandika n'okugenda. In fact waliwo omuyimbi oyina lyrics z'ennyimba za gospel ze muyita nti za gospel naye nga abawandiika lyrics Bamisiri. Bwe naanyiiga nja kudda nzibawe wano. Omumisiri akukolera atya lyrics? Mwoyo ki oguli emabega we? Mwoyo ki oguli mu gospel awards zino? Kubanga tukoza research abasinga abafunye zi awards zino bali mu kukaaba. Mwoyo wa Mukama tonta, mwoyo wa Mukama tonta. Wakyaliwo muyimbi, sina muyimbi, muweereza. Ngenda mubawa maaso awo. Ono ye Mukama akyasaasidde. Mukama akyasaasidde. What do you have that you did not receive? And if in fact you received it, why do you boast as if you had not received it? Baina be babakwasa. Bakolinse ekisooka 4:6 alina ebibuuzo ebyetaaga ansa. Bakolinse ekisooka 4:7 alina ebibuuzo ebyetaaga ansa. For who regards you as superior
or what sets you apart as special. Ekyo kye twagala. Kiki ekyo ekibapima nti gw'oli special ku banno, gw'ofunye award, gw'osukulumye ku banno. Uganda yonna Mwoyo Tonta lwe luyimba lwe mwajjeeyo nti ye worship. Mwe basajja mmwe. Ani yabagamba nti Mwoyo Tonta worship? Wuliriza. Twatandika babiri ne mukwano gwange nga yampa amaanyi kwekutuka eno. Twatandika babiri tuti ne mukwano gwange nga yampa amagezi munange kwekutuka eno. Naye nawulidde wanyize, omwoyo wanyize, bw'ate ogenda kusaba tondeka waawo. Nawulidde wanyize, omwoyo wanyize, bw'ate ogenda kusaba tondeka waawo. Munange Oluyimba oluwulira ali mu kusaba ssaala. Tonta Mwoyo wa Mukama tonta, ali mu kusaba ssaala. It's a prayer. Ali mu kuintercedinga. That's not worship. However much lugenda mpola, it's not worship. Siri mu kwonoona aweereza, ali mu kuyimba. Oluyimba lwe lulungi ne message erulimu in a specific moment, not in a worship moment. Kubanga oluyimba terukutwala ku namulondo ya kusinza mu kifo kiri ekyekusifu, ng'omutima gwo guli mu kusinda, guli mu kusinza Mukama. Kubanga Katonda alya ku worship kwalya, talya ku nnaku yo gy'oyimba. Nava mu kyalo laba no wentuuse, obadde Katonda munange oyamba. Kubanga ogenda mpola n'ogamba nti oyo worship. Oyo si worship. Katonda talya ku nnaku yo gy'olojja mu kuyimba, aliya ku kiri eky'okumusinza. Bw'alya Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Kati ekibuuzo kijja, basebo mutandikira singa mugenda okuwa awadi zino, musooka kusomesa bantu okusinziira ku Bayibuli, bwesomesa worship. Oluyimba luno Mwoyo Tonta lugwa mu worship, n'olwekyo lusaanidde okufuna awadi. Ne gwe bagiwadde, Bayibuli esomesa ki? Is it worship? Really? Song of the Year, Leviksoni. Collaboration of the Year, Leviksoni. N'endala mpitirivu. Evening simanyi biki, radio shows
Ekanisa mugiyingiddemu muli mu kugifukuta, mufukuta. Ani abawa akapima? Akapima ebyo. Bakolinse essula esooka, Bakolinse ekisooka 4:6 ne 7. Wewali ebibuuzo byammwe. What sets you special to others? And who set you special to others? Bwe tuba nga twafuna omwoyo omu atukoza mu byonna, yawooli n'awa n'oli olw'okugasa. Kale njagala muveeyo ddala bwe muba nga kye mukola kiri bibiriko. Mutukolereyo ne zaawaadi nga z'abatume, nti be bana abatume. Mu batume be tulina mu Uganda, omutume Charles Tumwine yakira ku banne. Mu basumba be tulina mu Uganda, omusumba gundi yasinze okubuulira enjiri. Mubatuwe nabo, kubanga bali bayimba njiri, bano babuulira njiri. Ne muba ushers mugendeeyo. Okusinziira kunoonyereza kwaffe, twagala kwa Royal Ushers Awards, Royal Pastors Awards, Royal Gospel Pastors Awards. N'ekintu kye njagala bagamba, kino kyama. Omulabe kyali mu kukola, ali mu kukola kye bayita okuwaanyisa. Awaanyisa ki? Okimanyi kyawaanyisa? Bakolinse ekisooka 9:25. The corruptible into incorruptible. Eyawadi ijula eyo erina amaanyi gaayo agagiriko, egenda kuleetera ono amalala. Oli atagifunye alumu omutima, atandika okulwana. Next year naye anoonye hit. Noonya hit. Kitegeeza bali mu kukubbako ekyo ky'olina bakuwe kiri. Lumu Mukama waffe Yesu Kristo baba bali mu kulwanagana ne Sitaani mu ddungu, kye tuyita the 3 temptations. Omanyi Sitaani kye yagamba Yesu? Sitaani yagamba Yesu ebigambo bino: oba oli mwana wa Katonda, kwata ejjinja eryo olifuulemu omugaati olye. N'addamu n'amugamba yaa, tubeera balamu bokka na mmere yokka. N'amutwala ku ntikko y'ekizimbe y'olusozi. Matayo 4 olunyiriri lwa 8. Yamutwala ku ntikko y'olusozi n'amulaga. Bible esomesa Amplified. Matayo 4, Matthew 4, chapter 8. Waliwo akagambo kengenda okugamba kakoleko research. Bw'oba obadde tokakola nga ko research, kawulirize wano. Matayo 4:8 mulimu akagambo kengenda okuwa, ogenda kagatta ne Bakolinso ekisooka 9:25. Omala okayunge ne Bakolinso ekisooka 4:67. Olabe denja eri mu Gospel Music Awards. Ategedde gamba amina. Mu abaana abato abalina enjala, ennyonta y'okuweereza Mukama, okuyita mu kuyimba, mwesonyiwe kye bayita kamera, mwesonyiwe kye bayita okubalabawo, mwesonyiwe amawulire, mwesonyiwe kye bayita awards. Gwe gumu ku mutego Sitaani mwakubidde omunene.
n'omutono babakubye. Mbadde ngenda kubawa omuweereza omwali mu kukaaba naye mujja kuloza ngenze person mulekere ekitiibwa ali mu kukaaba yaziyoola lwabeera mu nnyumba n'aziraba bwati mu gilaasi. Mulowooza byakusaaga, bino ebintu biri real. Wesley, ebintu bino mubijja wa? Musooke kusomesa abantu. Kwata Bayibuli. Njagala mba challenging. Mukwate Bayibuli. Musomese. Music awards zino zivaawa. Kiki ekizirimu? Kubanga be tulabye abaziyodde emaliriza yaabwe tugirabye. Matayo 4 olunyiriri lwa 8. Amplified version. Again, the devil took him up on the very mountain and showed him all the kingdoms. Tazakao kingdoms. Notinga kingdoms of the world. World chinotinge. Kingdoms of the world. Andi kano kakulu nnyo ensingiddo ddala okwagala. And the glory. Kawandike kasazeeko. The glory. Kakati enensi sitaani yajeza atwala Kristo ku ntikko y'olusozi n'amugamba bw'onanvuunamira n'onsinza ngenda kukuwa kingdoms zonna z'olaba ezo, obwakabaka bwonna. Lwaki? Kuba biri mu mikono gye sitaani. Katonda tafuga mu nsi. Katonda si yafuga ensi wadde nga byonna biri mu mukono gwe, biri mu buyinza bwe, wadde ng'ensi n'okujjulwa kwayo byonna bibye. Tafuga mu nsi. Afuga mu nsi yani ye mubi ayasuulibwa. Katonda afugirawa? Afugira mu ffe. Ali mu ffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Mu nsi mulimu afuga ne mu ffe mulimu afuga. N'olwekyo atuula mu ffe munda kyava agamba nti emibiri gyammwe ssaddaaka, kubanga atuula mu ffe. We are his temple. N'afuga. We are a moving God. Ffe tutambula ne Katonda. Mu ndagaano enkadde yatambuliranga mu ssanduuko, takyatambulira mu ssanduuko, ye ffe ssanduuko. N'olwekyo sitaani agamba Yesu, bw'onanvuunamira n'onsinza ngenda kuwa ebitiibwa. I'm going to give you the glory. Glory, glory. Kakati kiki sitaani kyali mu kukola? Aleetedde abaana bano abaweereza Mukama ne babakyusa emitima, ne babaza mu kingdoms z'ensi, ne babaza ne mu glory z'ensi. Glory of the world. Kasita mwakkiriza. Ayayayayaya. Wabe waŋŋamba nti nkitegedde. Kasita mwakkiriza ne babakema. Sitaani yabakema. Mubuuke waggulu, mutunule waggulu. Bwe mukkiriza eno yonna ensi ngibawa. Ngibawa mugirye ne zi award nzibawe. Kyova olaba mulwanirira zi award. Akisikoma wano.
ne glory. Kati mulwanirira glory bitiibwa award. Kristo abakukwata glory eyo, abakukkiriza n'afuna kingdoms ezo, n'afuna ne glory eyo, twandibadde mu ttabbu. Kyova olaba abayimbi mmwe muli mu ttabbu yennyini oluvannyuma lw'okurisiivinga glory z'ensi. You received the corruptible, ne babajjako the incorruptible. Sitaani yali akimanyi singa Yesu akkiriza n'akkiriza bali bagenda kumuggyako the incorruptible bamuwe the corruptible. Kati abayimbi kye bali mu bakola bali mu kubawaanyisa, babba ekitiibwa kitaggwaawo, babakwasa ekiggwaawo. N'okwata olimba mbu the best worship song, basajja mmwe bwe mwebaka mulowooza. Ani yakugambye nti oyo yalina best worship? Abaana bali eri basinza Katonda, abalema ne batambula, abalwadde ne bawona, just worshiping. Mugerageranya muti oluyimba, Mwoyo Tonta ayimba nnaku ye yeegayirira nti tukwadde best worship. Mubijja wa minzaani kyepima omwoyo eyawulamu, mubijja wa? Kankwe Apostle Jonathan, njagala owulire worship kyeki. Njagala kujjukiza, sigamba nti twina byakola tebiriiyo. Ministry yenjiwagira, family life, mugende mukyaleyo, mumwagale, mumusupporting, sikinaako buzibu. Ayina omwoyo ye, doctrine ye ntuufu ye. Kati ekizibu kyo kiriwa? Ekizibu kyange kiri mu kureceiving awards zino mu ngeri y'obulimba ey'okufuulibwa bamubbeko kyalina nga bamuyita kyatali naye n'akiyimiriramu. Best worshipper, nawe n'ogikwata n'ogiwanika mu bbanga, you are a best worshipper. Can you define worship mu luyimba oluyitibwa Mwoyo Tonta? What is worship? Ddala oluyimba olwo lusobola okuwalula omuntu ne lumusika ne lumusembeza ku nnamulondo y'okusinza, ne lumusookayo oba ne lumusindika mu kusinza, oba lumusindika mu kulowooza nnaku. Kale tunaba kugenda wala, njagala owulire oluyimba luno. Luno lubawa best worship. Is it worship? Ku bigambo byayogera nga tumaliriza. Mwoyo Tonta ano gwange ngayampa amani kwekutukeno twatandika babiri tuti ne mukwano gwa tofayo maliriza munange kwekutukeno naye nawulidde wanyize omwoyo wanyize bwate ogenda kusaba tondeka waawo nawulidde wanyize omwoyo wanyize
batondeka wawo munange owulira mwoyo wa Mukama tonta ali mu kusaba, ali mu kuintercedinga. Sikirinaako buzibu. Tuna ne bwe nkusanga, openly I tell you, it's not worship. Bwe babeera bakikuteekamu, defend yourself. This is not a worship song. It was my prayer. Mwoyo wa Mukama tonta. Wegayiridde. You know, you are interceding. But you know go back to worship. Esala yange lyemu. Ono naye baleme muwamba. Yesala yange. Batandika mpola. Nsabe baleme kumuwamba. Si lutalo. Twina ne bwe musanga omusumba wali wa family. Mubuulirirawo. Si lutalo. Naye mutereze ebintu. Bana abaana abajja abato baleme kutomera. Kubanga mumulwanirira the incorruptible glory and kingdoms of the world. Yitwogedde bingi. Mbasibudde. Kambalekere Apostle Jonathan nga batwala mu kusinza. Kati ono gwe bayita worship. Worship, it's only God and Him alone. Tewali kugabana kitiibwa kye. Alone, Him. Byonna byoyogera bimuddiza kitiibwa. Temuli munasuze enjala. Munange eno nyamba. Weebale kubanga ogenda mpola mbu tugambe nti worship. Munange tonta. That's not worship. You are interceding. Oli mumusaba munange nyamba tonvaako. Wadde nyonoonye naye tonvaako. Si lubi lulungi mu kukola kwalwo. Luyina we lukolera. Mbasibudde. Asifane saliyo. Mutukuvu gwe Katonda ow'amaanyi, gwe yali woli era oliba. Mutukuvu gwe Katonda ow'amaanyi, manyi go tekanyonyolwa nnimi z'abantu. Kitiibwa kyo yaliriddwa mayinja g'omuwendo. Asifa n'essalyo kristalo gabikiddwa mu maaso go. Oyaliriddwa ennyanja ey'endabirwamu mu maaso go. Mutukuvu gwe Katonda Yesu yali era aliba, woli era oliba. Gwe Katonda mutukuvu gwe Katonda ow'amaanyi.
liba woli ero liba Wekatondo w'amaanyi mutukuvu 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 oli luggi oluguddwawo eri ababo oli mazima genkomeredde oli bulamu ffenna bwe twetaaga temulekayo tuvuname tusinze ono mutukuvu Wekatonda eyali era liba woli Yesu Wekatonda oh mutukuvu mutukuvu Wekatonda w'amaanyi yali era liba mutukuvu Wekatonda w'amaanyi ddala gwe Mukama Katonda w'amawanga erinnya lyo ly'amaanyi erinnya lyo ly'amaanyi omukono gwo gw'amaanyi okulokola bonna okufuga kwo kw'amaanyi era kwokubeerera mugwe mbeera mulamu tambula era mbeerawo ddala Yesu erinnya